Matovu Francis mu 2011 nze ndiwo lwa kibanja mu 2011 twali tulina ebibanja byaffe bitukolerako eyo wansi nga tulimirayo, kuliko amayuuni, kuliko biki. Ettaka eryo nga tulikozesa, waliwo n'abaana abavubirako, abalala we bali awo nga bali 2011 twali tulirimirako eyo wansi. Tuba mu 2011 ogwo waliwo eno fensi eri kuno ne batandika okugamba ngeri nze nali ndiguze ku Sejjusa bwe yagenda ebweru security yonna neggwayo ab'ebyokwerinda ne bajja ku ttaka eryo ne batandika kati nali nateekayo abaana abalimirayo ne batandika bakwata nga babatwala eyo mu bibira. Bwe babatwala mu bibira ne ngamba abaana musooke mukole ki, muveeyo mujja kuleeta ebizibu. Kati nene ndekawo nga waliwo waswa nga bali tugendayo nga bwe tulirabirira biki ebyo. Kuba tuli awo bano abagula amataka oyo Ssekamate nga bajja nga bankubira nga bagamba nti waliwo akataka kali wano twagala kagula. Ne mbagamba ettaka eryo siritundwa era bw'oba tolina ssente liriko ebizibu byalyo bingi, liriko n'abantu abafiirako. Kuba tuli awo nga ngenda wa Brigadier Lusoke. Brigadier Lusoke mugamba go wankwata ng'oli mu Ssemwayi. Kakati batwala ebintu byange nekanasigazawo akatono gwe bakatwala nga atandika kukola lipooti. Kakati nga bwe mumanyi ebya Uganda, Brigadier Lusoke ne mugamba ne lipooti nga tefuluma naye nga bagamba abantu babeera n'oli Ssekamate. Lusoke nanziramu nangamba jankwase looya ne mugamba sisobola kwogera nabo balooya bammwe baayonooneka, nze sikola mirimu gya looya. Kati Lusoke n'abanga mpita Brigadier Lusoke yakulya akakiiko ye yampita nampa obudde ng'amanyi sitole yonna ne mugaba wanyoonyereza n'olaba nga sirina musango. Nze oli bwe mbanga nali mukwano gwe sibinkwatako oba yadduka bino byali properties bya business sibikwatagana naki. Waliwo n'omuzungu bamuyita Ellis ne mugamba wategera ebizibu omugenzi alonda yakugamba nti oyo omwana bw'ayogera ekigambo ki sikikola ki sikiddibwamu. Lwaki mwegase n'oyo omusajja Ssekamate mukole ki? Kati nga bali balina ssente Ssekamate bano ababbi b'amataka b'omu Kampala. Kakati Ssekamate ng'atandika waliwo akavubuka bakayita wa Bombo kaneeyimirirako oyo ayinza okuba abimanyi yali mu field yonna. Ne mugamba neekubira Haji Katerega ne mugamba oli wa myaka gyo eri ettaka buli muntu akozese waakola ki, simugenda ku ttaka litabakola ki. Ngenda okuwulira nga Haji Katerega yeegasse nabo. Ne mugamba sijja kujja kulwanira ku ttaka eri naye katuyite mu ki, mu mitendera. Nenteeka buli wamu weetaagisa mbaala disi nga bw'obimanyi tugenda ne mu kooti. Oyo gundi bwe twagenda Ssekamate bwe twagenda mu kooti n'agamba wawabidde muntu mukyamu ate nga luli abadde akola ki gwe bafulontinga. Ne ngamba ekyo kikirina. Looya wange ye Makubuya Masembe. Ne ngamba Makubuya mmwe kakati mmwe abaliyambye ensi mwegasa olw'okuba nti mwagala munyige nga muyise eri waliwo n'abantu abali bakozesa sijja boogera wano. Naye nze ne bwe ndibeera mu ttaka siwali alitwala ttaka kibanja nga kyali kyange. Ekyo ekibanja ebizibu bikyantuusaako bingi. Ne bwe mugenda mu security Kayihula bonna baatuuka ku ttaka lino. Ne mbagamba kati ttaka limutwalira simumanyi bizibu byalyo. Pulezidenti yajja n'ateekako ki Kaweesi. Ne mbagamba mubuuze Katumba Wamala mukola naye mu bya bizinesi mumubuuze. Namugamba Katumba Wamala wanteekako ekyobuyeekera naye oyo era baamala omukuba amasasi ne mugamba Katumba bulayo kiwaliwo njagaliza siyakaaba lino ettaka siyalivaako. Ne bano abaliriko ne mbagamba muli babbi mwe balukuntana baani siwali alitwala ttaka eryo ne bwe ndibanga ndi mu ttaka.